mukuno yawano ngano oli alive kyova tokwata simu. Mbadde nva mu Charlotte mumwagaza ki? Charlotte oyo kamukubuulire abantu bonna abandi bonna abyogedde nengamba Katonda wange. Neno nyasanda yafuna ofiga nenga simanyi namba ye nga njagala biti nkuula. Ate fulofiga muleke kati bw'omala okufuna ono yentege n'oludiini mutabani wange ate tamanyi fulofiga ono munnamawulire. Charlotte oba omuwadde ekintu kuba bunamu ffenna tunoonya boyise kigundi. Jaga baki batemanyi ndo ye Charlotte. Ate oli amanyi kati wuuno agenda gawulira buwulizi. Charlotte yaani ate? Charlotte. Afuuka atya Charlotte? Ye Charlotte ate musiraamu yakyuka bukyusi kale. Oyatuka mu byakiryayo naawe. Mubulire okuva ku Mukamaseeka oli wenajja nankumi gye twaliiranga. Baasi bwe yafumbirwa muganda wa mukagenda byenasho ku biŋŋambe nga bubinŋambe. Mukwano gwa Beeka oli oweri emasa muganda wa Fatuma. Wa Fatuma Mukamaseeka. Yali yafuba mukwano gwabwe. Yali yafuba mukwano gwabwe n'amubba n'avaayo n'agende wa Hamida. Nga yafumbirwa ludda wa? Najja Nankumbi. Yali yafumbirwa Najja Nankumbi. Nga yafumbirwa Beeka muganda wa Mukamaseeka Fatuma. Si Beeka mukwano gwa Beeka. Mukwano gwa Beeka bwe yafumbirwa erinnya lyerabidde. Beeka ye muganda wa Mukamaseeka ono w'Ekisunswe. W'Ekisunswe Masaka. Ayafumba ndege. Eyo gye yava nagende wa Hajji Badi Ruba wa Senga Hamida. Senga Hamida yaliwa ate? Senga Hamida gwe tomumanyi ffe tumanyi ono yakola obwa Senga abulirira nnyo bakyala. Hajjat Hamida, Senga Hamida mutegeeza. Hajjat Hamida, Senga Hamida oyo kati ntega amumanyi. Mumanyi, mukyala muddugavu. Eyo naye n'aleka nga amubbi. Yafumbirwa ani oyo wa Hamida? Wa Hamida yafumbirwa y'ani? Gwe Senga Hamida Badi, Hajji Badiru. Si Hajji Badiru. Namubako. Si ye yabaawula. Ate nze mbadde nakigoberera. Ye yabaawula. Anti ye bwafumbirwa omusajja. Ne wamusanga n'abakazi be bonna abakyawa. Alabika mukuumuufu. Baakuba Senga Hamida omupiira. Eyo n'aleka ng'amubbi n'agenda ewa Hajji y'ekintu w'omundeeba. Taata w'abaana ono. Kintu n'egundi yasooka wani. Kintu n'oli omutabuliki. Mutabuliki oyo gundi yani. Oyo ayogeza ebirimi oyo asobola Japaani mumanyi tumuyitaani Rabbi. Kakati asuubula Japaani. Asuubula Japaani. Yoyo eyamuwasa yeyamujja kulya Charlotte n'amutuuma Zuulah. Namutwala Makka. Oyo n'avaayo n'agenda wabba wa Senga Hamida. Hajji Badi. Yekintu Badiru. N'ate wakintu Badiru n'agenda ewani. Owo mudeba yani? Mutebi. Eyafaayo kubabbira ebyapa. Mutebi. Yoyo. Atulaba nga tukyagenda maaso ne kampeyini yaffe Free Hajji Ali, kampeyini yaffe Equity for Men, abasajja beetaaga obwenkanya. Era omuntu waffe gwe tuba tutenga client waffe tugamba alina okulambulwa. Tumaze ebbanga tugenda mu kooti naye oluusi nga tutakubutuusaako bigenda mu maaso behind the scenes. Olugendo kati lwoli mu kulaba tuli ku express highway tugenda Kigo prison, tuvuga Kigo prison kati gye tugenda. Omwana bw'akunuuliza wali oluguudo oba olulaba kye lukusomera lukulaga Kajjansi Munyonyo Entebe, amanyi Ekigo amanya wa gye twolekedde.
So mukwolekera kuno kwe tuliko tukugamba tugenze kulaba ku Hajji Ali. Hajji Ali ono fenga aba communication tugamba tumwongera buli lupya yawaabirwa mukyala we omukyala Zuulah nakiswi nti yakwata omwana era twabadde mu kooti ento ey'ekajjansi Hajji ne bamusindika mu high court newankubadde high court yali yatuyita dda yatukkiriza ogendayo omusibe waffe atandika asabe bail kyabaawo ku lunaku olw'emmande tujja kuba ate tugenda mu kooti ya high court okulaba Hajji Ali asobola okuweebwa bail. Hajji Ali asobola okuweebwa bail. Oluguudo akapande kaako kalaga Entebbe Kajjansi munono 500 meters tuwete olwo twolekera oluddawa Ekigo twayise Busega nga tujja. So wano tuba tuvaako okwerekera oluguudo olugenda ewa Hajji Ali mu nkomyo gyali. Nyina muganda wange omu ku bammemba aba Equity for Men. Soko tunuleyoko abantu babuuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuweebaza mwenna baganda baffe abali online programu zaffe zino kubeera nga tutambula wamu Equity for Men nga ekigambo ekyo noba okitegedde bulungi amakulu gaakyo mu bufunze kitegeeza twetaagayo naffe mu mbeera zino wammanga twetaagayo obwenkanya. Tugenza okizuula nga ebbanga ddene baganda baffe bafuna okukosebwa, bato baffe bakulu baffe abasajja. Akanyomero ako kabadde tekaliimu ojja kwesanga ewaffe omusajja bw'akosebwa alina kufa kisiiri n'asirika. Bw'akolera ensobi n'agenda ku poliisi n'aripootinga nti bannaye omukazi wange yankozeeko obulabe, omukazi wange yankubye, omukazi wange yankosezza mu kino, bajja kukusekerera. So nga toba osobola okuba n'amaanyi agamba nti kaweerwaneko ng'omukyalo omusobola omukola ki omutuusaako embeera yonna. Naye olw'okuba nti ffe tetuyina chance tetunaweebwa mukisa ku nsonga zino ezituleetedde okuba nga tuteekawo embeera eno, Equity for Men tugireese olw'obukulu nti twagala naffe abasajja bafune okulwanirirwa. Okulwanirwa ku kuli mu mateeka, si kuba nti kuli ku saidi ya mukyala yokka, kuba omukyala abadde awulirwa mu kooti yaffe ya social media, oda mu kooti y'ensi omukyala awulirwa naye ng'omusajja talina wakola ki wabula. So nga ate ebikosa omukyala n'abasajja bakola ki bakosebwa. So baganda bange tubagamba ku nsonga eno bagambe tuzze okulwanirira abo abasajja abasuzibwa mu mamotoka nga yadduka ewaka lwakibambulira. Ate nyina abasajja abali abantu bambeera diaspora abakazi mujooza abasajja ba Mungu naye bakazi mmwe mwekoze buli kintu moze abakazi abakazi abali e Bulaaya ku maalo ge bakoze ku bannaabwe akola effujjo nga ayagala bamutikke n'okumutikka adde Uganda amulabeko nga atambula asamba bukebe. Era ojja sanga abakazi bangi nnyo, kale n'abasajja gye bali abatonotono abatannategeera nsonga eno. Sijja gamba nti tebategeera. Olwo tutandise okuyingira tulika wali Munyonyo, twolekera oluguudo olugende Munyonyo lwe tuliko, era balage ne tuwa ya Uganda nti oluguudo lw'amaanyi mukko tulusasulira oduyitako. Nina oluusi abantu abamperezayo ku mafuta n'oludini tusaba mugende eyo menyera ku mannya g'abantu baffe bambi. amanya g'abantu baffe nina Debbie Lavisi omwana omuwala omulungi ali London, ali mu Central London. Alina ettooke naye nga kino takikola lwa ttooke lwakulumirirwa. Menya omulala abannaffe abali ku mukutu aba Equity for Men. Nyina nkugambye Debbie, nyina muganda wange ali Holland, bali njagala bave mu order.
ove mu order abantu abeegasse ku Equity for Men. Equity for Men tulinamu kusaidia y'abakyala tulinamu omukyala waffe ayitibwa Madamu Sophie oyo naye gyali, tulinamu Madamu Suzi naye yatwegasseeko, tulinamu muganda wange kennyini gutwogera naye essaawa zino naye mwali muganda waffe Noruddin Ntege, tulinamu Madamu Sumaiya Abdallah. Sumaiya oyo amannya ge gatera okukozesa yali basinga okukozesa ayitibwa Mami Shulaimu. Mami Shulaimu. Ensonga za Hajji zimuli mu DNA bambi. Oyo. Tubaamu ne muganda waffe ayitibwa Abu Nasif naye mwali ekibiina kyaffe ekyo. Tulinamu ko ne muganda waffe Kalma wa Hajji. Oyo Kalma wa Hajji. Oyo mu basajja Mekete mwali. Tulinamu muganda waffe Katende Edric naye gyali. Tulabako ne Madamu Vinish oyo naye gyali, mukozi n'omukyala ayitibwa Maimuna. Malcolm tomulabye? Malcolm mwali nange sebo seerabye naye nga nange bwe Malcolm y'omutegedde? Malcolm namutegedde. Malcolm oyo awangaalira Holland naye ayinza okunyumiza bambi ku lugendo lwe engeri gye yagendamu Holland okutuukayo oba Netherlands engeri gye yatuukayo okitegeera. Waliyo Malcolm, waliyo muganda wange Franka. Malcolm Musa. Abantu bangi abali mu campaign eno okulaba nga tutambula ffenna, okulaba nga tutuuka olugendo ntundooza muze olulaba nti luwanvu. Tukyavuga ate nga tuli ku express naye tujja kutuuka insha Allah. Tutuuke tulabe Kigo. Ngalabe kubo Kigo aliwa Kigo ndamu kulaga ono y'Ekigo gw'owulira omulungi. Tutandise okumusemberera ddala. Kigo kitundu nga bw'olaba ebyalo ebirala nti Namasuba, Kireka, kati waliwo abantu nga nange bwe nakula mmanyi nti buli agenda e Luzira aba agenda mu Komera, kumbe waliyo abasulayo bulungi nga si basibe owangaalira Luzira. Nze nakula mmanyi ababeera e Luzira baba mu Komera. Naye leero lwennyini nagwe ngambye nze Kigo sirango mukazi ngabaze tulinya taxi nesiranga kusibulira ku taxi ngamba egenda Kigo nga nange ntyayo ddala nnyo Ekigo ntyayo. Kigo eri ku express tekuliko paaka. Ewulira ngamba wa taxi ziyinza okuba weeziri ne mugala naye ziyitawa teziriiko okuggyako obumotoka obweko. Naye Kigo tewali bumotoka bukolerako lugezigezo, obulala butera kuba ku Entebbe Road okwo. So tulaga abantu wano n'enkulaakulana bwe tugikulagako Uganda bwetuuse, gwe munnaffe oyinza okwagala okumanya bitundu ki biwandiwangaaliddemu. Kigo omulengera Munyonyo sayiti ezo zeddala, era ne Busaabala yadde waliyo enfuufu, ebifo ebimu waliyo enfuufu, naye era ne Busaabala waliwo ebitundu ebyakula ebiri obulungiko newankubadde waliyoko ebitundu ebyakula mu bitundu bino. So nga bwe tutunuulira omusango guno ogwa Hajji, tugenzeyo okumukyalira. Ensonga etutwala omumukyalira, nze ng'omusajja omusiraamu balina ebintu bye batukubiriza ne bannaffe abalala. Ekyobusiraamu saagala nkiremereko nnyo, naye mu bulamu bw'ensi waliwo olugero olw'Abaganda olw'Abasiraamu kanduleke. Bagamba enjogera egamba zinandaba olwange olumanyi yamba ensi musiraamu taasa bayambe kati awo tugende ku n'obusiraamu kuba kati kamaleyo olw'Oluganda. Bagamba zinandaba olwange takyalira musibe.
zinandaba olwange tawa mmere musibe kuba ye agamba ebyo byo tebinkwatako n'ebyange byange. So wano yeno ye junction enkulungo ekwerekeza Busaabala. Bw'okwata olwo gy'olaba etunudde oddayo n'ogw'eggangu paka eringa ekibuye najja Nankumbi ku Shell oluguudo beetobera okutwala olwo luddayo ggangu Kibiri. Kati ate eno gye tuweta simanyi lwaki wano oba sente zaggwawo wano nga bakozeewo ebbanga karawundi kano yino lede baali wano waliwo yabba sente zaawo kirabika omanyi Uganda erimu ababbi za safety bagamba abo nno batuwako ne bagaa tayagala siringi 10 baabo balabe obalaba ate nno misana si kiro batisse kabindo bakugamba nti ffe obalaba nze sirya bubi wadda mukadomu nga bali ekikomando mukaveera nga bagwa ku buliri lumu kati yodda Busaabala ddala. Kati ate wano tuba tuddayo gye tuva kuba weetooloola osobola okugenda ogw'Ekigo atugoberera okitegedde entambula yeeyo. So mu ntambula eyo mba nkutambuliza kati tugenda kudda Ekigo yennyini. Nkugambye Ekigo kyalo oba kitundu omuntu abamu balowooza bw'oyogera ku kyalo alowooza kulima wabula kitundu nga bw'olaba nti Kololo, Ntinda, Mengo naye nga mu Mengo mwo mulimu ekkomera lye bayita Kigo. Kati ebiseera ebisinga ekkomera litunda nnyo ekifo ekyo Nyaluzira n'ekitalya teryama abasinga ne tumanyi bw'oyitayo okutuukayo naye ekitalya komera liri eyo waliyo n'ettaka lya jjajja wange bayitayo Bukobero. Owulidde ssebo kati wano tuba tuddayo ate site waliwo Mirembe Villas wabayo Mirembe ki ennyanja yiri simanyi lwaki buli komera baliriraanye ennyanja ndooza kalubiriza batoloka era bukiri bukiri nanajja okukola effujjo ku basibe ayinza obutafuna chance wayita tofuna woyitira oza okukola ensasagiro ku basibe. Kati kyekino ekiri wano kyolaba Kigo kitundu ekikyali mu kukula obukuzi era naye nga puloti zaayo tozinyumyako tozireeta waffe eyo Katooke simanyi kirekabbira twakulaakulana tebibakwatako bo puloti za bbeeyi ddala kifo kyakulamukko kyakola ssente naye yadde kyakola ssente ate gye baamala olaba olutandisa okugira Kigo Prisons balina n'essomero liryo mmoze lirabe waggulu awo Kigo Prisons Primary School. Kale bamala okukola Prisons Primary School akapande kaako kwe kali nako Kigo Prison olwo nga indicator eruma nga indicator eruma omanya oyolekedde kapande kaako akakulaga nti kati wano naye nga mwakola katono bassebo ab'amakomera ekipande tukyagala waggulu kiri waggulu okiraba kino katono nnyo kagamba Uganda Prisons Service baleeta obafunye abagenda kati olwo tuba tuwese Kigo Main and Kigo Women men oba sirabye naye ndabye Kigo Prison Service eri gy'olengera emmotoka kati ereese oba bava kulima oba bapya bano.
era wano we tuli tetunnayingira Komera, tuli ku bantu ba bulijjo bazimba mayumba gaabwe apartments ez'omulembe. Abantu bakwatire video basuulireko nga tuyingira, tandika okukwatayokko n'abo bawe. So eryo lyolaba liwese, eyo gyolaba ewese ogirabye ogikutte fiiti gyolabye ewese wano. Bw'oba badde olina gw'okubira essimu otandika okuggwamu amaanyi, gw'obadde okubira essimu bannange taasa ogirengera ebyo ng'otandika dduwaazi oba biikira Maaliya. So bannange nga tonnayagaliza munno Komera, lowoozaamu gy'omusindika, nga tonnawaayiriza muntu, lowoozaamu ky'omuwaayiriza kikola ki. Nyina yambuuzizza nti Nuruddin bw'oba mugamba Hajji teyakwata ssente yali awaayo zaaki oba ebizimbe yali awaayo byaki, amanye ekika ky'omusango guno nti ne bw'oba tewaguzza okugukujjako obujja kitwala emyezi okugukujjako obujja. Nti olaba twogedde buli kye tulina okwogera, naye bakulaga Hajji, bakulaga nti Hajji y'omu ku basinze okubeera nga addusiddwa sipiidi, like omusango gwe baguwuliriza mangu, bamuyise mangu n'obabuuza gwe bayise amangu ali mu Komera. Kati kubamu akafaananyi nga abasirikale nno byesibye mu kulaba emmotoka yange, bagamba kiki kino, tebamanyi nze ndi superstar wano, nyinawo abasirikale bakwano bange, bagamba Nuruddin. Sebo n'abasirikale nabatuukamu nga bagamba bye mwogera bituufu, abakazi batutulugunya. Ate nabo si bwe balinamu abakazi ababasiimina, ebintu byensi bizibu. Otuuka ku muntu atayinza kujja, Hajjat takkirizibwa kulinnya wano, aba aleese ekibutwa oba bazze mpozi nga zze kukola ki, ali mumwana emotoka, tayinza kubaamu ng'ani amuleekiriza no, mpozi nga ayinza okubaawo ng'alina be yawaabira abalala, omanyi tasaaga, ng'alina be yasiba abalala babanja bizimbe. Oggyeko tokwata kifo. Atulaba twabadde tuyingira ne tukulaga nga tujja, kati tukuliseeyo tukomawo okuva Ekigo prison okusobola okutambuza. Mu kutambuza tukutambuza tutya, tukulaga lugendo tuva wa Hajji Ali Mwezwera. Erinnya bannange nali manyi okwogera ebigambo naye Mwezwera lyannema okukwata. Yaba kijjo Banyalwanda kyoba kika ky'Abanyalwanda ki oba bange g'ensinjo. So gy'ava omukulu oyo Hajji Ali. Mu kuvaayo wano tuva Kigo prison tuyingira twolekera ate main, tudde ku Entebbe ku express oba ye Southern oba ndoza ye Southern, naye mukyo nkugamba nti Hajji Ali alabiddwako, tumubuuzizzaako, naye mu kumubuuzaako atuwadde emboozi y'ekkomera nnene, era atuwadde, ntegedde nti omuntu bw'aba munyiikivu nnyo mu ddiini aba n'okukkiriza, aba n'okuguma nnyo. Hajji Ali omulabye otya musiraamu? Hajji Ali ekituufu kiri nti nze ebbanga lye mbadde mulamba simusembereranga bulungi, era nikyekya nagambye katukuleete nga Equity for Men. Hajji Ali omulabeko kifaananyi kyenfunye ku mukadde waffe kimpadde ekyokuyiga ku sayidi emu oba endala, ensonga ziringa bbiri. Ensonga zibaddemu nga bbiri mu byemusoso muyigamu. Ekituufu kiri nti omuntu ateekwa okuba omugumu,
ngoteka okuba omuki omugumu according ku ddiini yaffe ey'obusiraamu fetugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ekituufu nti buli kintu kyonna abantu bangaye bakimanyi mu kufa mbu inna lillahi amakulu g'ekigambo ekyo buli mbeera yonna eyinza okutuukako tukiyite ajali tulina kye tuyita emisiiba okugezesebwa allah aleeta embeera yonna allah asobola okukuggyako kyakuggyeko mu mbeera zo ez'obuntu nga ssente kyokegendawo ku topika eyo katono allah asobola okukuggyako ssente n'akwavuwaza takoma okwo asobola okukutwalako ebirime ogenze n'olima emmere allah n'agikutwalako allah ayinza okukuggyako mu bantu bo seko ya kasooli gulireyo kasooli tujja kulya ebirala tugende mu mbeera ezo ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tusobola okyeyambisa kubanga kigwa mu kategori z'emiswiba nti tufuna okugezesebwa kusobola okujja nga ofunyemu ekigezo okendedde mu byenfuna ate allah naddamu n'abikuwa allah asobola okukuleetera omusiiba n'oviibwako omuntu watobola kuddamu kukola ki kumulaba so kadar okugera kwa allah kwe kwatuuka ku mukadde waffe Hajji ali yamugerera wano wanga wanyirira nnyo ate wo wano tuli ku ntebe roodi bannange sikaki naye waliwo gy'olabanga wasaana okujja entebe amma ntegedde yensonga lwaki serena tugisemberedde ey'ekigo kati ensonga ezo zonna allah asobola okukugerera naye ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tekimanyikiddwa mu kufa kwokka kijja ku mbeera yonna esobola okuba gye tuyinza okugamba nti ekukosezza ng'omuntu bw'oba okoseddwa tusobola okyeyambisa si kufa kwokka oyongera n'otunulako wali wano ne baba nga bakulaba ggwe naam ensonga ezo nga tuzivuddeko tudda ku mukadde waffe Hajji ali andaze obuvumu ng'omusajja omukulu nensooka ekigambo kyasoose okuŋŋamba ng'omuntu nze sigamba nti twawulira agamba kyenjogerako yakinneegambidde nga tutunuuliganye maaso ku ki munye ku munye ekituufu ekyobbagumya nakyo nti ekimukaabizaamu olwaliro oba ekireetedde amaaso g'okuba nti gafunyemu embeera tuyita kwoza ku munye tayozezza munye lwakuba nti ali mu kiri kyakola ki kyalimu essaawa zino wabula ayozezza ku munye olw'omukwano ogw'abantu bafunye from nowhere nga ati tabakola ki tabasuubira tabamanyi mu bigambo byampadde nze ng'omu kyenjize kyenjagala naffe tuyige mu byayogedde ebigambo byonna ayogedde ki n'atugamba naŋaa mutabani ekigambo kino ekitwale nze kyaŋŋambibwa nesikitwala nga nsonga naye olwokuba nti oli mu myaka gyenzaala nsaba okikole ki okitwale owulirizanga nnyo abantu abakusinga mu kintu kye bakugamba owulirizanga nnyo abantu abakusinga sawundi eyo gy'owulira ya mmotoka tuli ku luguudo express kankiddemu aŋŋambye ekigambo kino owulirizanga nnyo senga ofunanga abantu nga kye bakuwabula bakikusingamu obukugu oba kategerekese nkaddemu anti kati abadde ategeeza kigwe gwagambye mu nsonga eyo ebaddemu ebintu bingi naye ng'emu ku main issue ye nti yasanga embeera eyamugambibwa nga zaga okuba nti anoonya okuwasa omukyala gwe bayita Zuulah Zuulah gwe twogerako tumukola ki tumumanyi bulungi kati social media eyasiba Hajji Zuulah oyo erinnya eddala yani mukulumeka nakisuyi Zuulah eyasiba Hajji waffe ali naŋŋamba ensonga ye ey'okuba nti awasibwa ali mu prosesi y'okuba nti agenda okuwasa Hajjat Zuulah yagambibwa ebintu biki bingi ebikwata kwani ku Zuulah
naye Hajji olw'okuba nti yali ayagala nnyo omutima gwali gwasalawo omutima gusazeewo n'abamugamba ebigambo baali bantu be gyali mikwano gye mu bantu baate byanjawulo naye kiri kimu abamugamba ebigambo ebyo nti omukyala oyo gw'oyagala okuwasa ng'aliko kino na kino ebitabimenye ebiri mu bye baamukola ki ebamugamba wabula ampadde message emu nti owaaye baamugamba ebigambo byali biki bingi ebikwata ku mukyala oyo naye olw'okuba nti bambi omutima gwe gwali gumaze okusalawo kamuwase omukyala oyo yamuwasa n'abaana si kyali ekizibu kye eky'abaana ye yalina obwetaavu ng'ayagala mukyala we yalina obwetaavu ng'ayagala mukyala we tayagala kuwulya bigambo by'abantu n'abisirikira kino kisooka kidde eri baganda bange mwenna osobola okubaako kyoyagala nga kirungi mu mbeera zino wammanga naye n'ofuna omuntu najja n'agamba waliwo abantu nga tubalina nga tebatwagaliza biki bitwetaaga ne mbamu abantu nga bo tajja kigambo lwokuba tekikwagaliza wabula akikugamba lwakuba nti akinamu obukugu n'agamba nti tokikola nga akwewaza kibi kikirimu ekibi ekikirimu kati muganda waffe oba mukadde waffe taata waffe oyo byagamba nti ebigambo byamugambye byali bimwewaza okuwasaani Zuulah naye ng'ate tebakoma kumugambira nti omuwasa bamuwa n'ensonga baiti talina mukola ki bonna n'abajeemera yafuna obubaka obw'enjawulo obumuwonya kino kyalimu n'atabuwuliriza ye n'atunuulira feesi na kusagala kwa mukazi ye ekigambo kyagamba teri kimutuusizza wano baadallah okwagala okuggyako kyali kwagala kwe na butawuliriza bigambo by'abantu bye bamukola ki baamugamba ki kyajjukira toba tomubuuziza asirikidde endoozi agenda biŋŋamba n'akola ki n'akikomyawo n'agamba kyenkulaamira bw'omanyanga nti gundi mukwano gwo ntege ddala ng'okozesa nti ntege mukwano gwange ntege asobola ositula enjala nampa ekindazi nenkikola ki nenkirya esisula njala manya ntege lusi mukwano gwo naye ntege asobola okubaako kyalaba mu maaso obanga yali akiyiseemu bw'ajjanga nakugamba nti awo togendawo nsaba omukolenga ki muwulirizenga so Hajji yejjusa obutawuliriza bantu bamugamba kuba Hajji nzijukira ne best eyalina okuba bestman w'omukolo ogwo ekyamugisa mu mukolo agamba wulirawo wano Zuulah kubagamba yalina okwegulira ebintu ate bigenda omukola ki okumwanjula nti ebintu byemugenda okuleeta ku mukolo ewaffe sente mulina ziwanze nembyegulira ne bamugamba ffe tugenda kukuleetera birabo bye twagadde nti nedda mumpe sente mumpe sente nesootinga nze mumpe sente nja byereetera okitegedde Hajji kabonero nno oli n'amugamba nti ono omukazi nga atunuulidde nnyo ebintu okusinga ffe abagenda nti n'atuuka n'okwagala okuyimiriza omukolo ntege sebo kansooke kusala ekirimi ku mboozi ya Hajji katono batulinnyeemu wekimanyi nange nafutukako mu bulamu obwo butya ati ngenda okuwasa omukyala musiraamu ogenda okutandikira njagala naawe wayitamu embeera ezo temutumalaako ate mirembe baguma nawe wafuna ekizibu ekyo Allahu akbar kati kangamba akantu kange kampumulemu katono katono nzije yes mbadde ndi mukunoonya wano nga nobaoli alayivu kyova tokwata simu mbadde nva mu Charlotte mumwagaza ki Charlotte oyo kamukubuulire abantu bonna abandi bonna abyogedde neŋŋamba katonda wange nenonyeza mbere pulofika naye nga simanyi ennamba ye nga njagala biti nkuula ate pulofika muleke kati bwemala okufuna ono yentege n'oludiini mutabani wange ate tamanyi pulofika ono munamawulire Charlotte oba omuwadde ekintu kuba bunamu ffenna tunoonya boyizi kigundi kyegamba kye bakimanyi nga ye Charlotte ate olinamanyi kati wuno agenda gawulira buwulizi Charlotte yaani ate ye afuuka atya Charlotte ye Charlotte ate musiraamu yakyuka bukyusi kale oyatuukamu byakiryayo naawe soka obuwulire okuva
musokoleke mubulire okuva ku mukamaseeka oli wena janakumbi gyetwaliranga baadi bwe yafumbirwa muganda wa mukagenda byenaso ku biŋŋambe nga bubiŋŋambe mukwano gwa beeka oli oweri muganda wa fatuma mukamaseeka yali yafumbirwa mukwano gwabwe n'amubba n'avaayo n'agende nga yafumbirwa ludda wa najja nankumbi yali yafumbirwa najja nankumbi nga yafumbirwa beeka muganda wa mukamaseeka fatuma si beeka mukwano gwa beeka mukwano gwa beeka bwe yafumbirwa erinnya lyerabidde beeka ye muganda wa mukamaseeka ono w'ekisunswe w'ekyasunswe masaka yafumuzimba ndege eyo gye yava nagende wa Hajji Lubadi lubba wa Senga Hamida Senga Hamida yaliwate Senga Hamida gwe tomumanyi ffe tumumanyi ono yakola obwa Senga abulirira nnyo bakyala Hajjat Hamida Senga Hamida mutegeke Hajjat Hamida Senga Hamida oyo kati ntega amumanyi mumanyi mukyala muddugavu eyo naye n'aleka nga amubbi yafumbirwa ani oyo Hamida yafumbirwa yaani Ndogo Senga Hamida Badi Hajji Badiru si Hajji Badiru namubako si yabaawula ate nze mbadde nakigoberera ye yabaawula anti ye bwafumbirwa omusajja ne bamusanga n'abakazi be bonna abakyawa alabika mukuumuufu bakuba Senga Hamida omupiira eyo naleka nga amubbye nagende wa Hajji yekintu omundeeba taata w'abaana ono kintu negundi yasooka wani kintu noli omutabuliki oyo gundi yani ayogeza ebirimi oyo asobola ejapani mumanyi bamuyitaani yarabbi kakati asuubula ejapani emakka asuubula ejapani yoyo eyamuwasa yeyamujja kulya Charlotte n'amutuuma Zuulah namutwala emakka oyo n'avaayo n'agenda wabba wa Senga Hamida Hajji Badiru yekintu Badiru n'ate wakintu Badiru n'agenda ewaani ow'omudeba yaani Mutebi eyavaayo babbira ebyapa Mutebi Mutebi nedda kintu gwe babbira ebyapa bya kintu ebyapa bya kintu yasooka wa kintu ebyapa bya kintu naye bwe yavaayo yagenda ndowooza wa Mutebi nagende wa Mutebi ewa Mutebi gye yava n'omwana nga wa myezi ena n'afumbirwa Hajji Yudaya yamumanyi nnyo mu Sseeko ayinza obutayagala kubyogera kubanga nze namugambe noonya fulufiga mbimunnyonnyole nze nja kumugjamu ebigambo ebyo sisita kamuzeeko gati nja kumusongereza ono nayo bankubiranga abammanja halo banywa bonna kinywi waabwe ne Farida bwe babagambe nti Farida ettake Zuulah bajja kuba bamwabizza babagambe ani Farida ettake Zuulah bagenda kuba bamwabizza nakuba Farida naye ayinza obutayagala ate kukuwulikika mu mawulire Farida tindikaali ali ttake baali bamanyiganye nnyo naye Farida oyo nawulirako bagunywanga Farida w'Ekyengera
Wawa. Ye yali mu kapeeka. Omukyala omwala bamuteekako nnyo ne ku gataliiko nfuufu ng'alwanira ennyumba nga bamusibidde wabweru. Babiraga nnyo gataliiko nfuufu. We Masaka, we wa Mukitengeesa. Bonna beeyo mu Kitengeesa. Kaldaya kaganya okugenda ku ssimu bakanayo oluvanyuma. Stress ennaku zino emmotoka ye bagibyemu ebyuma. Ate nga yabadde katunda. Obadde oŋŋamba. Obadde oŋŋamba nti kaakati amala okufumbirwa eyo naye wano obufumbo obwasooka yabba ki kuba abamu ndowooza batandise n'omuwaayiriza omukazi oyo. Batandise kumuwaayiriza? Ono woyinajja nankumbi. Yabba nnyumba. Yabba nnyumba. Naye bo babbazi babbaka atya kisinnategeera. Munnange kirabika abawoomera nnyo ne bakwata ebyapa ne babimuwa. Abawoomera nnyo ne bakwata ebyapa ne babimuwa. Abawoomera nnyo ndowooza. Nagambye nti ddogo naye kirabika buwoomi. Abakuumuukira. Abakuumuukira. Kati oli gwe batwalako ennyumba ye yagamba ki? Nayo ye tavaayo. Ye yasirika. Tavaayo alina Japan oyo. Ali Japan. Ate nsi Mutebi. Mutebi yagendayo ng'avudde owe Japan gye yasookera. Yamusiramula yamugya mu Charlotte. Naye no bagundi bamuyita Charlotte bamuyita na Zuulah. Wa? Bayudaaya. Bamuyita Charlotte. Ate no bagwendo bane kwekyo gundi amumanyi ono ali wano omukyala wa rasisi wano yamumanyi kati kuli omanyi kati ayinza okuba ayina endagamuntu ya gundi, ayinza okuba ayina endagamuntu ya Charlotte. mugira mwogera katono kankwatoola kati engeri gyeyatu anti ayinza zonna ye azeetaaga. Seeka owulidde ebintu ebigenda mu maaso. Omukyala ye Charlotte yasooka n'afumbirwako ennajja nankumbi, bano bawumuddemu anti bali Bulaaya. Yasooka n'afumbirwako ennajja nankumbi, bw'afumbirwa ennajja nankumbi oweeyo n'aleka nga amususeemu ennyumba. Baleka bawangaliranga eyo ndejje. N'avaayo n'agenda ewala naye kati alina ne ttiimu gye nawulira dde omuntu amwogerako nti alina gy'akolera sawuna. Bo bali bakimanyi nti na musiraamu. Mbu wano tasaaga. Awuutira ddala. Oli bwe yali agamba naye engeri gye saayinda oli yali agenda kumpa ebigira. Manye ekiddako naye saagira ne ngamba ekyo kankireke. Kale ate bwe mpulidde ono andeetera bwino wa Charlotte. Bannange Zuulah ye Charlotte nakiswi. Charlotte ayina ogireeta. Zuulah ebya Hajjat mbu abeere wala taba Hajjat. Abeera muntu mulala nnyo. Kitegedde. Tukutambuza lugendo ndowooza oli abantu bampeereza amawulire. Sinze mbakubira, sinze mbakola ki. Naye amazima tegeekweka oba oli awo omuntu ng'aganoonyezza. Era full figure naye babadde baŋŋamba bamwetaaga bagamutegeeza. N'omwami omu ali Canada awo n'amugamba abo abaakubuze nze nina omusiraamu wange kamukugambire akuwa obubaka mu bitiibwa byabwo. So Zuulah mutegedde bwe banaabakomyewo nja baddira sooka ompa emboozi y'omusiraamu. Gw'ogambye naye olina sitole efaanana bwetyo. Yange okusinziira Hajji alina ekintu kyakozesezza ku kigambo kyekyo. Olina ekigambo kyobadde okoonako eky'omukyala ng'agamba bamuwa ebintu okugula ebintu ekyajja besitimaani wa Hajji mu mukolo. Nti yali bestiman agenda ng'ebula wiiki 2 agira Zuulah abateerawo obulipo njagala mumpe $2,000,000
ezigenda okugula ebirabo ebyange ngama bye neetaaga bye muyitanga ebirabo ebibulekera amahali kati waliwo bino simanya ntebe biki ebyo tebabibala naye nga bonaogamba kabbo ka muwala bakabala miliyoni 2 aga ne bagamba kabatume mwanyina wa Hajji ne baani babigule koye muyina kuwanze sente mumpe sente zange ekyo mazima Zuulah wewakana nnyo kyewakane Zuulah yewakana nnyo kyewakane Zuulah ekintu ekyo tewakyogera omusajja yava mu mukole yalina kuba best man muleeta asula abeera mumanyi sijja asuleyo Nsangi n'aŋŋamba Nuruddin nze mukolo ne ŋŋamba Hajji nti Hajji omanyi ekiriwo ono omukazi atunuulidde byanfuna mufunyi lwaki tugenda mu maaso n'omukolo bw'oba omwagala sooka omwagale bwagazi genda babawoowe buwooyi bwamala okubawoowa munaategeka omukolo mu maaso naye wano nze kyendaba ono omukazi tasaanidde bestman yabyogera eyalina okuba bestman yabyogera awo nyini Hajji wakkaatiriza kyekigambo kyembadde nkugamba nti yagambibwa bingi akyali mu prosesi kategeta okiba kyatuka ku bestman naye n'akyogera bwatyo era Hajji yafunawo awo wa bbaluwa ye yatuulawo nti kati gwe obeera ani bestman n'abeera ontegedde naye nga naye yamubuulirira era yavaayo n'ajja n'aŋŋamba Nuruddin bino mbikugamba Hajji omukwano gwamuziba amaaso omukwano kuba buli kimu kyoyogera bamugamba omukazi azaala abaana basiiko seruzi omukazi alina abaana oledde bana era abaana bana Hajji byamuwasa nabo babiri badde ne siiko seruzi naye nno abaana basiiko seruzi nyina omusajja yabakubamu ebituli n'agamba bagamba omwana omu yamujja wa miss ate wamutebe tebayinza kuva mwana wa siiko seruzi bonna ba kintu kebera abaana bo ate gwe mutebi naawe kebera omwana oyo si wuwo naye bw'aba wuwo genda ku DNA waliwo omusawo yaŋŋamba nti kizibuwala nnyo okubeera nga omwana wa siiko seruzi kizibu balina okuba nga maama y'omu ne taata y'omu okufuna omusajja era omulala nga naye alina gundi kiba kitera kuba kizibu tegeza abaana bataata omu kitegedde kati okuba agamba nti omu wuwe n'owokubiri aba wuwe bwekityo bwe kiri kaakati eyasooka yalina okuba nga yazaala n'owokubiri naye abasobe balizuula ekituufu balimuwa bw'ali basazeewo kebera bajja kumanya ekituufu nti omwana waani bakebero baba bakebera amiina awo no aba naye oli yaŋŋamba bakikebereko bakyegendereze kyandibaamu ensonga Zuulah totudde abasajja naye Zuulah abonereza abasajja maalo abasajja beeyita bagezi ku bakazi naye Zuulah mugezi akakasizza abasajja nti bwe batuuka mu buliri bawunga tugende ku gundi kukwegulira ebintu ewuwo kyali kitya Maseeka emboozi eyo najjikonawo katono njagadde okugirayo ekifaananyi tusanga ebizibu oluusi nga bye bimu ze byatuuka ewange tutuuka mu mbeera twogereza omukyala ensonga zigenda mu maaso ensonga bwe zagenda mu maaso kiseera kituuse ndowooza tubuzayo ndowooza twali mwezi gwa 6 ogw'omusanvu batuteeka okuba nga puroguramu tugikoze yonna kati bano tebakwata mmoze bano tebakwata naye lwaki mubonyabonyi abantu bano kale bakwate ono ayagala namuwa elementi balimba nnyo mulimba nnyo basajja bakasibye ebange ino omusanvu edda bantu mmwe mulimba ensozo zino tetuzaagala naye era nkye bagikoze bagikutte embaddiya abasiraamu tebajagala era kye bagikoze abatali basiraamu abatali basiraamu ate bo bagiyisiza ddala bubi mulimba bagisibya akalabba gwe kyoba omanya ebonerezebwa nga tennaliibwa
ate nogenda kabazi egenda ogende waka bakikuba kabazi bagenda ogende waka ibanda naye embuli yakasolo ako embazi bekusimatuka netakakwata kakulya laba embazi bekasimatuka netakakwata kali ayadde agikakubye naye kaba kakyamu olina okuba nga oli mukubi wa sabbaawa ebisajja byeno mundeeba bweno bayitayo abo namwaya naye nga tuzzeeyo ku nsonga zaffe nze nasabwa ebintu ngaomukolo tegunnabaawo nasabwa ebintu ngaomukolo tegunnakolaki tegunnabaawo kyenva ndabula omusajja mukulu naŋŋamba olyokire kati omukolo gunaatuuka ogenda kuwaayo ki omusajja naŋŋamba oba tobireese leero ebintu byaffe byetukusabye nekunaku olitokola ki tojjira ddala bagamba olina bibawanga ti omukolo tegunnabaawo gwegenda ogule byetuwakusabye nebagamba naye ebintu nti obireeta naye nzija nabyo ku mukolo kati omukolo gunaaba ogw'ekidaala abaffe ebintu ogenda kwanjula ki mu kidaala n'abaluliza nabo basobola okusala omusango ogwo anti waliwo abagamba ebintu bisooke bijje byokka mmwe mujje nga tukola mukolo gwaffe toyinza kusaba bbaasa ya taata nosabirako n'ebintu nebbaasa baali baagala esooke ejje n'ebintu buli kimu kijje buli kimu kijje mu mwezi gw'omukaaga embaga ya mugwa 7 abaffe awo wali musiraamu amagezi ogajjawo agabuuka okukubba tunula wano abantu babuulire baakusaba ebintu luddawo eyo olwo wali omukyalo omujjawa ebyalo ki nedda amanya goba toyogera naye ekyalo bakiyita twali ku Masaka Bukoma Nsimbi ekyalo bakiyita Mirembe nga baggwanga ki awo wona tumanyi waliwo abantu baganda balinawo baki abantu baganda kale mulimu abali mixi banyarwanda we batyo kitegeera kati muzeeyi omu naŋŋamba nedda togeza olwo akindabula yali abirabyeko musajja mukulu okuwangaala kuno okutulabisa ebintu bwe bakindabula n'enkibuuka wali tolina mukwano omukazi nga talekeka nga wayidde buli agamba abamukano kankakugambe era nakagamba abantu abamu njagala nnyo ebintu byange okusinga mmwe benda by'obulabi mozaali watafiira muno mozasazeewo yeewunzike kamera agitunze wano mudinisa naye mu byonna omusajja omukulu yakugamba naŋŋamba sebo ebintu ebyo naye yayimiriranga musajja mukulu ku musajja mukulu naga tekisoboka kuba bwe kityo toyinza kusaba mutwalo gwa taata essaawa zino negujja n'ebintu n'obikola ki n'obitwala omukolo we tunaba ogutali mukolo nti kati nniko ewedde abaffe omukolo ogwo gugenda kukolebwa gutya nga abantu batudde mu kidaala balinze emmotoka zipaakinze zirinda ebintu ebikola ki ng'ate ebintu twabireeta dda taata bwabyegaana bamukyamu baali tebaagala mubonebone mujje mulye ekyamisana temulwawo temulwa mu mukolo ali tuleeta bintu kati ekyo bw'okirowooza bwotyo kati nze nga sinnakituukamu nga tekinnabaawo era waliwo gwemmanyi nga si mboozi nti banyumiza era bamugamba toleeta kintu kyonna kwata bukwasi tubaze ebintu byaffe sente mmeka nti bweziti kankuwa ekyokulabako nti basabye omutwalo taata yeye yagamba nze njagala baaseegi kikwata ogimpe ojje tukole ensonga zigende mu maaso obadde okimanyi nti omusajja oyo mumanyi mu basaaze bewaffe ebyo musaaze okitegedde si mboozi nti nga ntegewe musanze nti tusisinkanye eyo naye mumukola ki omwana ow'obulenzi kuleeta ebbaasa yange ogiteeke wano imaamu ng'atuula mu ddene ng'ayitunulamu n'omulenzi nga bagenda omuwala yamulaba basiimaganye nga muzeeyi bamukwasa ebbaasa
awo wennyini abamugamba omugole agenda kujja babawooye tebalina bawooya ate babawo kimaamu omukolo ogugendagenda mu maaso fika tumuteeketeeka akole ki ajje ng'amaze bakwasa ebbaasa ebbaasa baagirya n'omugole terabikako yadde ekampala wano nga olwo process ebadde etya ye abagamba temubanyeka temujja na bintu yesima mukwate bukwasi kampasa oyinaganza ebintu byonna bigatte wamu ompa omutwalo gumu okyagedde oja okumpa amatooke amatooke simanyi nkoko simanyi biki ebyo byonna mbaliramu kavuwa webala kavuwa ngoteke mu bbaasa nze nkuwa omukyala kyebakola omusajja oyo teyalabako yadde paka n'olwaleero musajja n'amaanyi ne gamuggwamu n'ebyokuwasa n'abikola ki n'abyesonyiwa omutwalo bagutwala teyaddayo kubanja teyaddayo lwaki kati ate kankunyumiza akaboozi akali awo ne batabuka n'otabuka abaatwala omutwalo nga bakambwe bazibu kiki banyiivu nnyo omwana waffe alwala agwagwa ensimbu omwana waffe ne bateekawo ebintuntu akwatibwa amajini mwana waffe nesenze mwatuwa ziweddewo ate kati sibitegedde ate batabukanga muntu tebamukuwadde anti betandika olwala okuva puroguramu kasaba afuna omutwalo guno nebitabuka awo omwana atandika okulwala omusajja n'aviiramu awo oyo gwenjogerako mulinako obujulizi bwonna mumanyi yaviiramu awo n'agamba simbosike maaso sibategeera sayansi gwe baliko ani malesaagala batomera naye nsooka